Okay, meaning titubula emyezi ebiri gyokka omwaka guno gugweko. Okay, tubula emyezi ebiri gwokka omwaka guno gugweko. And actually twetaaga okumanya biki tulina okuleka mu mwaka guno, right? Tukyali ku mukwano gw'omutuufu yani tuula kalira. Anyway, this is your girl AC wano ku A Talk with AC. Wena yakaja ku channel no obanga oli mpya kweno channel, please commenting nga sharing nga subscribe onyigene kade obenga buli kaseera ofuna videos zaffe impya. Okay, yes, so yes, back to our episode 2 ku mukwano gw'omutuufu yani. Njagala nkubulye my dear friend oba my dear sister ng'oli awo okitegeera, my dear brother ng'oli awo nga tukyali ku episode eri ti mukwano gw'omutuufu alina kubeera atya, mukwano gw'omutuufu alina kuyisa atya. Abantu bangi tebamanyi, bagala bogezi twakuba fake friends, twakuba abantu ababi, twakuba abantu abakyaba. Omubuuza kiki muyagala okumpola sente ebyo byabo byanyumya, my dear, leave alone okuwola sente. Okay, waliwo ebintu ebirala ebiri essential. Yes, kubanga omuntu ayinza okugala okuwola sente nga tazirina. Omuntu ayinza okugala okuwola sente because amanyi tosasula. Ate by the way, omuntu ayinza okugala okuwola sente. Okay, naye kisiza nti notola okuba mukwano gwo nakola sente ate omunyage ate oleme musasula then otandika okugamba mbu fake friend. My dear, style up. So ng'omwaka guno gugwako nga tuli mu October. Hey, tugenda mu November, December. Natandise dde okulya vibe ya 2023. I believe omwaka gwenja gweyingira. So temunenya kulaba nga ndi musanyufu, right? Yes, temunenya. I don't want you to onenya gambe nga ojesunze bulala. Nze chivibe natandise dde Julia. I want you to screen. Njagala o screening emikwano gy'emituufu. Nchiddamu nagamba nti no kubeera n'ekisanganda ky'emikwano si kye kitegeeza nti olina emikwano mingi nnyo. No, kisingako n'obeera n'emikwano emitono nga gina value. Kisingako n'obeera n'emikwano emitono nga gikwongerako. Era kisingako n'obeera n'emikwano emitono nga for real, for real ofuna obulamu ng'oli nabo. Olabye ddala nga weeyongeddeko okuba wafuna omukwano ogwo ovudde ku step gye wali kulina gy'ogenze. Okitegeera omuntu oyo that one good friend oba bantu babiri basatu bana. So nga wetuyingira nga weteekateeka okuyingira omwaka omupya mbadde nsaba ogenda mu simu yo mpola genda ng'odileetingamu tekirina makulu kubeera na phone book ng'erina abantu bina for real ng'oyogera n'abantu bataano bokka. Tekirina makulu mbu bakutende mbu gundi omumanyi mugundi katereke enamba ye ayinza okubeera successful nanyamba sorry for you. Hey, alaka takufudeko goloza agenda kufaaka emaaso. Who told you? So please, nga wetuyingira omwaka omupya nga wetweteekateeka okuyingira omwaka omupya, try your level best okulanga ogenda screeninga mu phone book y'abantu abatalina makulu osigazeemu abantu abalina omugaso. Yes, because amazima gadi nti we need people, but those people with value abatongerako omuwendo okitegeera. So nzirayo nti mukwano gw'omutuufu alina kweyisa atya, mukwano gw'omutuufu yatya. Kino abantu abasinga kye baagala okuwulira nti mukwano gw'omutuufu alina okubeererawo mu kaseera akabi n'akalungi. Okay, alime kujjanga mu kaseera akabi kokka, maya akalungi kokka olajja ne mu kaseera akabi nga maziga. Alime kujja mu kaseera kali nga musanyuka nga you celebrating muli ku parties ajja ne mu kali akaseera kye. Akatuye muntu omutuufu ndowooza yonna gw'alina okubeera naye. Omuntu oyo agenda okubeererawo. Omuntu oyo agenda okumanya nti esisaani tali bulungi aneetaaga kangende mbeereyoko oba kangende mulabeko kangende mukolereyo kino kyensobodde. Oba kitegeera mu mutima mulungi si bandabi batya oba mu mutima mulungi. That's the friend you want. Okay, omuntu oyo omuntu w'ekikanga ekyo omuntu agenda okubeererawo mu kaseera akalungi n'akabi ate nga kiva ku ntobo ya mutima gwe. That's the friend you want nga wengera 2023. Okay, ye muntu gwe weetaaga onfuna. Yes, so omuntu friend wo oba omuntu omutuufu mukwano gw'omutuufu yandibadde atya. Okusatu ye muntu gwe tuyita omuntu ali trustworthy, omuntu gw'ogenda okwesiga ate naye akwesige. Okay, omuntu gw'ogenda okwesiga nti kale n'oba okedde ku makyala omugamba tino okay, you know what, oyo mukwano gwange nina ekyama kino ngwa for real. Omuntu oyo ekyama kyagenda kikuuma. Okay, nga tagenda kisaasaanya. Omuntu oyo agenda okubeerawo nti amanyi nti nno mukwano gwange aleme na kubeera eyo nabalala nga akwogerako. Omuntu ng'oyo agenda okubeerawo kugamba nga asobola okutereka ebyamaboyo
nga asobola okutegeera kugamba nakutegeera. So si bano nosanga omuntu for real ali eyo behind your back ayogera kino na kino na kino, ayogera n'ekyotakoze abantu gabo ate olujja najja nayesesa naawe. So you don't need such a kind of a friend. So oba muyinayo ngwe actually have this friend, omuntu ng'oyo nga buli kaseera obadde ngaawo tino akamusonyiwe ajja kukyuka elelelelele ebibozibozi bimbeeramu ekwasakwasa. My dear, you're wrong. You're wrong. Mukwano gw'omutuufu oba mukwano gw'omutuufu y'omuntu oyo omwesigwa nti namba muyina ekyama kisigala wakati wa mu babiri, okay? Tugenda ng'okyogerako oba tagenda nga akyogerako. So ye muntu gwetaaga. So if you have this kind of a friend nga si mwesiga at all, then bambi tomwetaaga. Tomwetaaga please, okay? Omukwano gw'omulala. So omukwano gw'omulala ye omuntu gwe weetaaga okuba mukwano gw'omuntu eyali badde mukwano gwo ye muntu akuwuliriza. Nti agenda kuleka oyogere byonna akuwa okutu. Wamala okuwa okutu akuwa solution oba abeeko engeri gyakubudaabudamu. Agambe okay, kye tugenda kikola bwoti. Just imagine oyina mukwano gwawo waliwo ebikunyiza ku mulimu okomyewo oyombye akoze bityo aka. Then agamba you know what babe, so kutuuka wansi awo. Okay? So kutuuka wansi awo katolaba. Kale bosi we yakoze bwati akunyiziza nnyo nekakkana. Kati olunaku lugenda kuggwako. Kitegeera. So tubireke bigende na luno olunaku tulowooze ku byenkya. Bosi w'omusonyiwe, we have to move. Bosi we batyo. Ye mukwano gwe weetaaga agenda akuwuliriza, amala okuwuliriza ategeere kikunyiziza ate amala ku solution oba akubeererewo mu ngeri yonna. So you need a listening friend. Mukwano gw'omutuufu ye muntu oyo agenda okuwuliriza. Okay? Ate tagenda kukoma kuwuliriza oba agenda kuwabula, right? Amala okuwabula ekibi akiyite kibi, okay? N'ekirungi akiyite kirungi. Kitegeera nga si byakubikkirira nga si byakwagala nti kuma mukwano gwa mwabala, this person is just open to you. Onfuna? That's the friend you want. Kitegeera? Yes, so ebintu ng'ebyo. Then ekirala nti mukwano gw'omutuufu yandibadde alina okubeera nga ali supportive. I don't know whether you're getting my point. Naye mukwano gwe alina okubeera nga akuwagira. Naye positively lwakuba abantu abamu kye tamanyi kyekyo omuntu osobola okubeera awo nga mukwano gwange tampagira. Ogenda n'okola emizeejo gyonna emibi ng'osuubira mukwano gwo okuwagira ate nga kyokoze kibi. Ngamba mukwano gwe alina okuwagira mu kintu nga kirungi kyokola. Olina kyotandise bizinensi mpya olabira ddala omuntu ali positive akulangirako recommending abantu abalala kale ye ne waba teyeetaaga. Okitegeera ye ayinza okuba nga gwe by'olina oba by'otunda ye tabyagala. Okitegeera kati ye nga tabyagala naye nga ate alinayo abanna ababyagala olabira ddala bagamba mugende wa mukwano gwange ono ajja bayamba. Okitegeera ye mukwano gwo ali supportive ku mirimu gyo, ku misomo gyo, ku buli kintu ky'okola olabira ddala omuntu ono akuwagira. Okitegeera sigambye nti nno abantu bambadde wano bagamba nina ekintu kye nawulira of recent omuntu omu yagamba nti gobeera otya mukwano gwange nga tasobola kujja kumpagira ku dduuka ekibiki naye tayinza okuba ekyo kintu kyotunda takola ki ye takyagala tekigenda mukoza tagenda kigula lwampaka. However ye ayinza okuba nga alinayo abantu abalala bakyetaaga nga abeera abaconnecting oba agenda abarecommending bajje gy'oli. So that is a friend ye muntu gwetaaga. So your friend oba omuntu yenna omutuufu friend w'omutuufu ajja kubeera nga asupportinga kyonna kyokola kasita kiba nga kirungi. Okitegeera takusupportinga bibi. Omanyi mmwe mwagala nnyo abantu bagamba nti alina okusupportinga bibi. Kino kati osanga when it comes to men's side omusajja abeera ne mukwano gwe ye ng'alina ne mukyala we waka obwenzi n'agufuula mulimu kati aba ayagala mukwano gw'oli abeere nga amusupportinga. No etaba na mukwano gwo. Mukwano gwo omutuufu yo yajja okugamba naye mukwano okimanyi kyali okimanyi olina omukazi waka ono tomwetaaga olajja kukoononera amaka ojja kuleeta obulwadde waka ojja kukola ebintu ng'ebyo. So mwawula omuntu asupportinga positively n'omuntu asupportinga negatively kyemutamanyi baddiya. So please as long as mukwano gwo omunoonya mikwano gy'emituufu egyo nga tuyingira 2023 nga tuwakyogeddeko olina okunoonya mu mikwano gyo ani abadde supportive enough, ani gwolaba nti akuyirawo omubiri. Okitegeera omuntu ng'oyo. So that's the kind of a friend you really want. Okitegeera
Yes. So ebintu ng'ebyo yeah bagambe eno ebadde episode 2 mukwano gw'omutuufu yani njoga ngende nga bakola breaks kyegera ku mikwano. So next show tujja kuba twogera okola otya emikwano. Yes kubanga nze nkibadde mutinadde abantu tuddawo nitugamba abantu babi abantu ki emikwano mikyamu naye wali abantu abalungi and actually trust me or not wali abantu ababaddeeyo nga family zaabwe tezibabeereddewo nga mikono gye gibabeereddewo meaning nti wali abantu nga balungi friends who are real friends who are real good. Okay okitegeera. So please next episode tujja kuba twogera ku mukwano gw'omutuufu yani sorry tujja kuba twogera ku okola otya emikwano then episode eddako twogere okuuma otya emikwano then episode eddako tumanye emikwano ki gye tuteetaaga bulamu okitegeera bwe tugenda kuba nga twalyamu episodes however enebadde episodes 2 ku mukwano gw'omutuufu yani. Yes mbadde Essie wano ku A Talk with Essie. Gwe n'omupya kweno channel please wansi waliwo ekigambo subscribe kinyigeeko onyige ne wali kade so that buli video gye tuteekayo wano ku A Talk with Essie ogifuna automatically noba nga ogyerabira obeere updated obeere nga oyiga naffe osoma naffe okola ki kyonna ninga mwenna mbeebaza wonna wosinzira okuba nga olaba Essie. Love you all, thank you for watching, we meet next time.